Abasanyuka TV bo, I think they are fighting a lost battle already, and they are going to realize it because chibi nnyo kubeera nga you are an institution of media, but you on top of controversy, you're being ngovude ku comments eziva mu bantu, but you're being discussed from industry of fair media. Okitegeera fena gye tusubscribing to everyone takkiriziganya nabo, so kibeera kibi nnyo kubeera nga gwe oyagala kwefula emaana onana ilani ate ng'okola bibi. Ffe tugenda kufiira ku mazima. Kaka na katabu ka Spice wiki ejja ntandika ebizibu bya Spice kano sigenda wiki ya bato metulaga singa avayo n'abako kyayogera ku Shiba oba Sindi olaba page eno lino linyaki Spice Diana ajala namukwaya ono manager we Roger Lubega webaviirayo wonna bibino biyitirivu nnyo ntambula nako ne bakasi kyakatera kabayinza okwocha ennyumba yange kabiira wano ekisookera ddala taata ye agenda tutama nti n'omuntu abadde amulinamu ko respect. Omanyi abaganda balina olugero olugamba nti ekiswaza omugagga kuba kusesema ntula. The return of champion Ogudo. Who is winning mu byonna nga twagala okwa nga tumaliriza? Agenda okuwininga mu kino mu byonna Alien Skin kubanga yabadde central mu kyonna either okukiyiwa oba okukimuvingisa mu maaso. Alien amagye agamukubiddwa abakubeera nga musajja tekkiririzaamu kimala nga talina na support singa ali drained emotionally. Sina kindi creative process yanibadde ekendeera and before you know nga atandise okuva ku track. Naye olaba ayise mu miyaga egyenjawulo yayita mu muyaga gwa people power gwali gumutwala ogwo. Ye n'abagamba singa mpita mu gwo temugenda kunsanga. But abantu tebategeera Alien Skin. Alien Skin is someone era katufa analyzing art. Artist mulungi nnyo going into a character. The guy lives his character 24/7. Anirule yagenda kusigala wa amaanyi. Ebirungi bikyajja kuba career ya katandike ya art. Then for champion Ogudo, of course, yes, waba ina support ya Alien agenda kustandinga. Champion Ogudo waba standinze bulungi ne mama agenda kuba kolachi standinga agenda better proud of her two children. Forest kigenda kufuuka ekintu ate ekirala ennyo mu Uganda efuuke na foundation maaso kubanga eriko wheel of power ey'abantu aba bulijjo abalina empathy ne sympathy ku situations ezenjawulo. Taata ye agenda malirizanga wabatakkakanyiza mampati amanyi bagamba amampati agegoloza omukadde nga anawanvuwa taata gayina nga bategamuweddeemu talina gyagenda ajja kuddayo gyabadde mu bulamu bwabaddemu nga talina champion tali mu bulamu bwa champion Ogudo agenda kuddayo mu bulamu obwo bwemabega. Taata ayagala abeere nga alina weyeenyiga afune ku mugabo oba okitegeera kuba alaba maama yagenda okufuna ennyumba ye agenda kusigala kuziriza maama weze yamuwa obuyumba obwo nalaba bwali butafaana bulungi nnyo okitegeera ebyo maama kale okumuwaawo si kibi kuba ffenna tulina abantu bemmanyi nga bazadde baabawa aba maama babiki teyandibadde issue eri awo bawa yes the issue yange esinga n'obulumi bwe nnina kubeera nti nali mukwagala frustratinga mukisa gwa mwana we mu ngeri endala ate nga wandibadde options endala zazisobola okuyitamu, so he's becoming an antagonist for the children's success. Boyigi agwe mkutu kwetuli igenda gyosizira okubanga tulaba Hands Pro Live agemanya gange atusazeewo kubanga tujja another professor Wayne Frank Antambi natera atusazeewo tubenga tutanya ensonga nyinyo zenjagala nawe aliye yatugoberera obenga ofunamu akino anakiri. Frank atutambikirewo ku nsonga asoko tujukiza amanya wino bango ompya tulinako mpya lero ku sete mabegaawo yanjagadde okubanga gategeera yes basebo ne banyabo amanya bulijjo Frank Ntambi Wayne Balukeza nabagamba I'm the youngest East African professor. I'm the renegade ekitegeeza omuntu asobola okwogera anything at any time of the day okitegeera yaba renegade juggernaut juggernaut abeera kabejja konosua abeera kaguje kawaji the encyclopedia nti oteeka butesawo n'ombuuza ebintu tosobola n'okumbuuza ku Titanic yagwa kakano kali wano kati kano kalimu bwino wa Spice Diana kosikajjaayo mulimu ne bwino w'abayimbi abalala ngenda tuliko okumbuuza ku muyimbi bubonga nzijjaayo waliwo dirty linens opale bwabwe bw'omunda nja bujjaayo the man the myth later nabagamba will become a legend. I came I saw one day I will conquer ngandiko Wonder Boy TV, Wonder Boy Media. Lesebo. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi tuli wano mukakuba akakuba akemikisa
kakedde kiro katonye kiro kyonna kaba kamikisa era ngambe katukolere mu kakuba kano tulabe gitugenda okubeera nga tukoma. Yes. Ivan Kalanzi mulungi nnyo asangibwa ku Room Street California Plaza kutuusa ku byonna ebikozesebwa mu byemizannyo saako ne kodi eno buli wogiraba *210*1# omanya kyoteekako kyonna ku mipiira gye gizannyibwa eyo ogenda beera ku kituufu. Baganda baffe abamu watch nabo we bali mpola bagamba nti firimu zonna ez'abavijja Abannayuganda abavijje bonna aba Uganda ozijja ku mukutu gwa watch nti osobola ogenda ku Android oba iPhone downloading applications ako ne ku website www.munowatch.com naye kumanya ebisingawo ogenda ku social media zaabwe Twitter, Facebook, Instagram oteka watch ojja kubola buli kimu kale abasigadde ndoza tugenda kubayisaamu awo mpola nga butambula Champion Ogudo okubanga agenda kubanga akola kosa ne kusomeza 23 September ku Lugogo KCC Grounds. Yes. KCC Ground we wali gondi we wali Clever J we wali Nezexi. Yes we wali Nezexi mulina akitaddewo ndoza ngo jekaza we standing last year abasigadde gabadde Maziga. Before that enjo nabadde ne taatawe era abantu ne bakuviirayo Nebavira yagamba lwaki omuleeta omuntu na abantu nga bagezaako okumbulira professionalism naye nga ethics z'amawulire zonna ndowooza nnyinza okuba olumu ntambula nazo but ebiseera ebisinga ndowooza professor omuntu nga avuddeyo ng'alina kyayisaawo ng'owamawulire oba olina okumuwa chance n'ayogera naye abantu ebiseera ebimu olwokuba oli abeera ne biased mind so they cautioned you okumuleeta because they don't agree with what he's saying. Yes. So checho? Yeah. Okay. But nafunako ninako omuntu ali mufango nyawo because nakolako emabegako story. Twagikola kwa ali nyawo nenjikola ne King Fa. Amisambe gale omukulu ne bankobya n'ababa nti sebo. Kyewakoze omukulu era agambe yesi musanyufu nawe na bikine ne bangamba ne video njije but okujja ebigambo size nabyogera so I had ade goli mukola n'abantu benyine abatulaba kati fa abogerera ensonga zino nabumwe abakwata abatukyaza ku mikutu gino tulina challenges amaanyi nnyo n'okumanya how to deal with our audience. Naye ekisinga obukulu kumanya kyo ino okukola goli wa mawulire olina ofuna stories ku mbeera zonna ku endi eri ne ku endi eno no striking a balance okitegeera kyekikufuula ow'amawulire tolina muntu gw'okolera teri muntu owengamba nonterayo kino oba kino kyekimu nange ayogerere ffe ba commentators ba analysts ba critics tulina okwogera ensonga zonna mu bulambulukufu bwayo n'ofuna ku side ekiva eno n'eno n'okiserawo omulabi ono tumuwa ebintu bino byonna nga bwe twagala making a decision and conclusion era tetulina muwako side emu okitegeera because tubadde tubawa alien yes ate source gye nafuna okuva wa alien bambwira side yaabwe era kyobula stories kweziri awo wansoso okwangogira naye nga tuvuddeyo eyo atata ye agamba omwana we tali meant kubanga atuuzibwa okubanga akola show ye because kigamba akasente akavaamu kayinza obba kagenda kubanga kazimbira maama we ennyumba tata agamba takkiriziganya nakyo okukolera omwana concert n'ebigambo bya tata okubanga takkiriziganya na ensonga ezo za alien ekisookera ddala tata ye agenda tutama nti n'omuntu abadde amulinamu respect omanyi abaganda balina olugero olugamba nti ekiswaza omugagga kuba kusesema ntula nti omugagga tuba tumusuubira kubanga alya bittafittafi alya bibumba nnyama wasesema entula bw'ati kimuswaza eyo njogera ojeeta mu context ya Champion Ogudo taata nti tulengera taata tabadde mu bulamu bwa mwana ebbanga lyonna tulengera taata yasulawo obuvunaanyizibwa bwe vis-a-vis abazadde abalala ffe abatuzadde abatukozezza nga tewali wadde kintu nakimu ne tubeerawo nabo ne babeerawo naffe ne baguma mu mbeera yonna tulina abazadde baffe abamu nga n'obulemu balina n'obulemu 200 naye n'abeera ng'agenda nanoonya 10 ayimirizeewo famire ye ne tuleeta picture y'omusajja omulamu tteke mu buli kimu abuze mu bulamu bw'omwana wabula najja mu kaseera ate ak'okusika omugwa ku side y'omwana we najjira mu the other business part of it ne yeerabira kyeyalina osooka okukola kyeyalina osooka okukola nga we nali nnyonnyola abantu amid stove guno omuyaga ogugenda kibeera kya bugunjufu nnyo nti oba realize nti wakola ensobi mu bulamu bw'omwana wo osobola okugitereeza how n'omanya omwana abadde atya ani amulina n'ogendayo no seeking to redress and address some issues ne mukkaanya oba ne mutakkiriziganya ku bintu ebimu nga mmwe before kuvayo eno mu media eno baaligenza okujja naddala taata ng'enzikiriziganya yagigezaako neekola ki
neerema neegaana. Tata byagezaako kubanga ayogera n'omukulu. Omukulu n'alemerera okumufuna. Because yalemerera kumufuna but yalemerera kwogera. Sawe no wekiri ekizibu because aina biased reasons to the media. Omukulu yennyini wa Fangon. Tata naye yalemerera tamumanyi tebeemanyi. Anti kyalibadde bwe kiti. Nti taata ng'omuntu omukulu omwana yamulekeraani mu kusooka. Omwana yamusuulira maama. Nsonga zino ogenda okuvaayo. Taata yalibadde asooka genda wa maama. Mukyala we kuba omukyala yamanya omwana gwe yamukwasa. Olaba ekisinga okutusumbuwa naddala mu relationships kasawabulawo enkola enjogerezeganya. Abazungu balina kye bayita co-parenting. Nebabeera baawukanye. Obuvunaanyizibwa obwo obw'okukuza abaana bubeerawo era barespectinga. Ffe mu Africa mu bantu abamu abatali exposed nnyo wayawukana ne mukyala we lubeera lutalo nti omwana we batuuseeko ekizibu ayinza obutagenda kukola kikumubuuza. Kati mu mbeera eyo nti tata yakolerawo ddala ensobi yandisoose okugenda wa maama nayebeera nga bafuna ekibavaamu bongabbo then alien tibali mutuka kubanga maama ye muntu mbuno alien buli wabadde agala okumufuna badde nga amufuna. Yes, era maama ye bali good terms. Alien abadde bangamba nga alien nga tasola mala na kubidi nga takubidde mukadde simu kogerako na mwana okitegeera tasola mala weekend nga tasindisayo obuyambi wa maama. That has been alien media tekimanyi okitegeera balina ekifaananyi kya portraying nga alien ekirala ennyo nenanyonyola abantu nti there is a character alien skin then there is a person Patrick Mulwana okitegeera kati abantu abasinga tebamanyi Patrick Mulwana balaba the character alien skin eri anirule eyo character eriwo for art okirikiriza art way or artistry way but there is a personality called Patrick Mulwana asobola okubeera nga tasobola mala nnaku nga tayogerezeganya na mwana wamu. Kati enembeera wejjawo wonna taata ensobi gye yasooka okukola kubeera nti afuna abantu abamuwa amagezi zegendowooza agaali amafu ennyo ate nga abantu abali bamuwa amagezi ago baali bataddewo embeera waliwo okusika omugwa okitegeera. Baraka mugende muzanyire eri okitegeera. So mu mbeera eyo taata nabeera nga ensobi yagikola. Kati tuddayo ku kya show I was very happy okuba nti alien mu byonna yamala n'akomyawo abaana kuba abantu bambi baali batidde nga bagamba bambi ne extra pressure yamuliko nze alien namuwa amagezi nemugamba this unnecessary extra pressure eriwo abaana osooka n'obataamu public nejajinga situations zombi nejajinga champion Ogudo ne mukulu we nga bali ku Fangon nejajinga ne champion Ogudo ne mukulu we nga bazeeye Kampala parents nga bazeeye Kawempe basiguddwa Kampala parents. Public ojitera ku table bweti ejajinga bulungi than wabasigaza paka ngo otekawo resistance bajja kugamba ye kitayagala kuta obo kitegeera. Kati moment eyo abantu ya realizing sa who alien skin who Patrick Mulwana is as a personality okitegeera. Era agenda okujja abaana awo the public yali ku support ye walaba ne motoka ezagenda yo ne motoka ebyo bichi it was kinda of Nelson Mandela nga amutadde okuva mu prison for 27 years obo kitegeera. So chikulagira ddala manyi alien skin gayina naddala mu bantu abamwagala ku ground. Kati wafuna theme nga agenda teeka concert nga theme yayo egenda kubeera rotating around champion Ogudo n'okubeera nga maama ava mu bulamu obuli extreme extreme poverty azimbibwa ennyumba akulibwa business. That is a cause okitegeera. Cause eyo nga nsuubira n'abantu abagenda okujja okwatendinga bajja na contribute ng'ovudde ku sente zino ezinabasasulwa ku mulyango wanaabaawo engeri ya fundraising abantu bajja kuwaayo wholeheartedly nga baagala okitegeera because abantu bano story oba obulamu bw'omwana o champion Ogudo babulabye nga butandikira ddala wano so they are part of that story so they would want that story eberenga egguka into victory. Walaba firimu gye bayita Slumdog Millionaire, a tale of a kid who wasn't meant to be on the roster, a tale of a kid olugero lw'omuto atalina kubeera ku lupapulo olwo roster naye n'awangula million n'awangula kali kazannyo gyeri Slumdog Millionaire. So Slumdog Millionaire eyo story yenyininyini edya mu mwana champion Ogudo okiraba. Kati alien skin naddamu natukolerera ekintu ekirungi oba is trying to test amaanyi ge nti agiteeseteese era mu kaseera katono akitaddeyo September 23 agirangiridde August 3 kitegeeza ennaku 2 oba 21 so weeks ezo 3 zateekeddemu ekintu ekyo ate ku kifo ekineneko okitegeera ate nga
yagigizenga mukaaga yatadde before but officially yataddenga mukaaga kuba neo bagenda okujjayo omwana oyo bamugye ku Sunday if I'm not mistaken oba Saturday ya walangirira awo naye okubeera official kati awo kati wano yabadde akifomalizinga okitegeera so ennaku 21 okutegekeramu ekintu ekyo concert eyo kikulaga how confident Alien Skin is ne trust gyalina mu bawagizi be nti abeesiga abayimbi bano abanze mbaddeko mu kutegeka ebivulu teri kintu kizibu nnyo nga teeka kivulu ne bagamba otegeke birthday party oyita abantu 8 obaleete wano endi wano oyinza okukuba abantu essimu nga bagamba atuli busy leero bicho okitegeera so si kyangu mu mbeera eyo Alien 23 teruli sirwala ate nga weeks zino guno omwezi guno gwa September gwe mwezi ogenda okubeera mu record ogusinga okubeera busy ogusinza okubeera busy tulabidde mu concert ya Gravity ne Navio tugenda labira mu concert ya Maurice Chidi bonna bakikuba tugenda labira mu concert ya Maurice Chidi nani ne Jostede mwe muli birthday ya president ebikujjuko wiki yes wiki ejjawe wali battle ya Cindy ne Shiba kati yaddekaawo mwezi nga gugwako nga waliwo Nalongo concert 29 okitegeera kati omuntu senga abadde ayagala kutegeka kivulu yadde badde akasukanga mu November ye wali gundi ene eriwo traffic ona aliwo ne Alien akulaga agisonseseemu awo era nga believing alina marketing tools ezimana nabadde ndabakaawo ku live emwejjo mukwano gwange Saimo Kawalata ng'agezaako okugamba Alien nga olutalo luno lwa media ye waba akite ng'omuntu addemu agyeyambisa abire ng'alanga ekivulu ekyo he was giving some constructive criticism nga si mu bubi tyakyese mu bad faith ng'abalala badde nga bakola ki bakola era kansuubire Alien ekyayinza okukiborowinga n'amanya this is a business waliwo abatanjagala waliwo abanjagala kankozesa abanjagala mainstream mukyali mulimu channels nyingi ezimwagala mainstream just nti ate evuddeyo nnyo n'ekiraga ku ngulwe n'ekiragira ddala omuntu nti teyagala musajja eno eyennaggulu baganda bange okitegeera sikuba njogera amazima kiki ekitaaliwo nze nagamba I was ready because webuuze nalina choice okusirikira ekintu ekyo neme defending Alien Skin Alien Skin simulabangako ng'omuntu nti mu meeting tuugere one on one I've never nali nfuna show ya 27 thing amaze okujjayo Nkwacho festival nalabira manager okitegeera ntufuna olunaku tuteeka show ekabuuswa awo okitegeera newe nali mutwala ku ssomero mu 3D school tour yanayita mu intermediaries okitegeera ajja okubeera nga ndaba naye tewaliwo kiri awo kitugatta nnyo nti nina omuterawo omubiri but I'm just doing my job as a journalist, as a critic, as an analyst. Nti ensonga yobeera nga njiraba mu kulowooza okwange nti si ntuufu I'll come and address it mu si ntuufu entuufu yali badde bweti kati olwokuba society yaffe yayonooneka nnyo wofuna omuntu gwekwata booti nga gwe bali tomwagala ogenda kitwala personal oba okitegeera kati bannanga they took it so personal on me because I defended Alien Skin nabo ne beerabira mbu ate nabo bali mu kuba Alien Skin bali mu kuba musajja okitegeera era baliwo buli lunaku abaana abakaba Maziga nga bala musajja bali mu kukola kimu mu kuba kati nze wembayo nange ne katukozese obukomera nti okubakuba ate ne ba overreactinga those are substandards because nabo balina kye bakola ki balina gwe bakuba eri obubi ennyo oba okitegeera kati mu mbeera eyo waliwo saddaaka eziba zirina okujja mu bulamu ffe nga bakola emirimu gino gye tukola n'ogamba kanfiire ku mazima kanfiire ku cause kanfiire ku ethics zange kino nkisaddaaka eyo okitegeera yes I enjoyed their platform and nandyagadde okuddayo but sola kuddayo mu atmosphere yange eringa bweri erina okubeera nga evuddewo banga ekkakkanye nga nibo barealizing waliwo n'obwerufu probably staff eriwo we bateri ethical enough I can never do in such an environment okitegeera but I believe ethics bazina naye bazisaddaaka okitegeera conflict of interest buli wejja mu mulimu gw'okola obako byosaddaaka ate byosaddaaka nga ate bibadde bigenda okumaking oba okufuula ow'enjawulo oba okitegeera kibeera ng'omuntu nga alina kyakoze maama we n'ogamba anze kati kamutte busi mujjewo mu bulamu bw'ensi okitegeera
omwala bamukubira ku show ngo omukulu ng'ajja okay tebamukubaawula bamusikayo tetwabyogerako ebyo byali bya following day anti kyekyegamba sagala kuddamu kuyimba nga wali kyo kyegamba nti badidde bizinesi y'omusajja mukwano gwange ennyo Kinikalisa bagizanyisizza entalo zaabwe eziri personal naye mukutu gwe naliko nembuuza neŋŋamba kyetugamba bannange wadde bino bigenda maaso tuli mu mwezi gwa kwiri bakuba musajja nanyini TV etabiraba kubeerako kyagamba nti you stop oba oli abeere suspended oba bikitegeeza naye akyenjoyinga it might be tusobola okuddayo tunenya abakozi naye nga it might have been vetted by the top boss ng'alaba kiyisawo station because tulina challenge saawa zino stations ezo tezikyafunya ddala content mumutwala ne muteekayo mu real time kati omuntu agenda okulaba show zaabwe bbiri kitundu nga information yali wana ajja mulaba ali ku ssimu bw'ati ali ku bibye ate kati nga the target asinga mu business etulumya communication naddala mass communication and journalism the advertisers and sponsors the biggest bosses abalwaninga shows abalwaninga business eno oba tolina bulango tosobola yimirizawo station okitegeera n'omusolo gwa zendo zira balina okipikamu gutukuwe nanti naye abantu bonna basazeewo nti nobo basazeewo mwe mubaweereza better they will watch you, will get money, will be able nakyala bana abantu bajjemu kino ekintu kya omusolo yo baba baguslapinze ku kintu nti kintu kibi nnyo lakuba baali batumanyiza embeera nga tetusasulira bintu binnyo misolo naye ensi zonna zonna ezadivansingira ku bintu ng'ebyo kyetuba tulina okudibetingako guli fair enough nti buli omu afunamu mulimu emisolo egijja nga gigenda kunyigiriza sekita bagulese mu mbeera ndala nnyo mulimu n'ogujja ng'olaba yes tufuna katuweeyokko oba okitegeera so mu mbeera eyo I think teyandibadde issue y'amaanyi katulabe kibanagamba musasulengayo tujja kuma tubitemeteme wekinaabeera nga kyetaagisa ogenda mu constitutional court tupetitioninge tujja genda tubibaddemu ffe tulina gubingi nnyo bitupetitioninze gye temubimanyi saawa zino okitegeera so mu mbeera eyo nga tuzeeyo ku kya champion Ogudo concert eyo I believe ajja kufuna abantu wodda ku kyataatawo okugamba mutakkiriza mwana we kati awo omanya waliwo omuntu ali mu muwubisa taata by the way babadde bagezesaako okuba nga bagatudde mutukwataga naye ndowooza taata bwe mbaba mukubagamba mazima abakuli okumpi bakuwabya because nayogedde nabo off the camera and on camera nga balina reasons okwewuunya and bayinza okuba balina ensonga zaabwe off camera tozoogera wano anti kati olaba kati essaawa zino taata yalinyanga sizza nze mugobera pattern ne byayogera waliwo kyatuka ekiseera nga alinyanga ategedde arealizings kati gwe balanze concert bakimanyi gwena kugirako sente empitirivu nnyo so you not take out pressure gwe taata pressure yo wogiteekayo bakuyite bagambe banesoko sirika kwatayo kana ogenda yiwa ekintu oba okitegeera bakuzizike kati kyali mu kunoonya ali muzanya reverse psychology nti abeere nga frustrating moment eriwo naye nga ate tuba tugenze ne mu mateeka ge ginennyini taata ku byakoze omwana muto takkirizibwa kubanga Alicia n'azimbira nnyina ennyumba ate yasi agenda omuzimbira balina okukitegeera mu mutwe gwabwe nti ekintu kye bayita art music ebyo binone bigendera awo n'obo bigassemu kale performing arts n'oba olabye firimu drama omwana eyazanya Home Alone Macaulay yalina emyaka ndowooza nga 8 oba 6 yali muto nnyo ne bamuzanyisa movie sente n'azifuna obulamu bujjasi bwayononeka bwono nisinga afunye sente naye ekintu kya art tebatangira oba oli wa myaka emeka kati etteeka lino era Children's Act era lisaanamu ennongoosereza era liri mugamba omwana atalina kukola until 16 years biki exception aba framinga gundi eyo mu 1995 bayina ebintu bingi batakonsideringa because back then nga bali mu framinga tebyaliwo abantu abaali bakola baali bakulu mu art oba okitegeera and that provision teriiwo yaba artists naye kati saawa zino tulengera nti omwana asobola beera wa myaka 8 nga star ng'asobola okukolebwa ebintu ebyenjawulo abantu namusupportinga n'afuna ssente n'abeera ng'afuna okitegeera kati eyo era mu bimu ku bintu ennongoosereza ziba zirina okujja okinabeera nga kigenda suffocating omwana oyo kijja kubeera ku ekyo ekya Children's Act ng'esaana kulongoosebwamuko okitegeera kati okukyesibako mu mwana takola 16 years that is bogus if the potential is there ng'omwana asobola okufuna embeera emukozesa ssente ng'abantu bamwagala nga tagenda yita mu art it is a very acceptable era sente zijja kuvayo zigenda yamba maama wa mwana which is very wrong.
Wanda Boyigi ge mukutu kwetuli yona gyosizira okubanga otulaba Hands for Life and in a professor, the East African professor. Youngest. Yes, abasajja abalala ba peers bange bali myaka nkaaga nsanvu. Nze ndi muto n'emyaka 19. Awetugenda ku nsonga still endala. Kakono. Who is Kakono? Kakono is a TikToker yavayo avumya abantu bangi yavuma mama wa Gravity just of recent. Yeah, you know guy gwe nalabyo navuma yavuma ne Search Hospital Mayiga. Yeah. Omuvubuka oyo sawe nali mukomera. Mukomyo. Mukomyo akyaliyo lwa kuvuma. Others kamuyite muvubuka. Baba bagala likes, fame, baba bagala trendinga, baba bagala ki ndowooza. Ekisokera ddala it is advantageous, but at the same time disadvantageous. Olw'emikutu gino egyatujjira nti olumu nze ndowooza jajja abantu abamu okufa gye tuli prepared kugikozesa bulungi. Nze example njiraba ku Facebook nga yakajja mu Uganda abasinga ffenna naffe abali kuno twagikozesa bubi nnyo nga tumanyi mbuno tusobola gikozesa better nga tubeerako to exchange insults biki vulgarity kwewemula kwekola ki until when we realized it nti esobola okuvaamu ekirungi and people like nga mmwe muzikozesezza as a tool okubeera nti muteekawo ekyenjawulo mu society. Journalism atambulira nnyo kati ku smartphone okwo oteekayo ekintu ku YouTube n'ofunamu clips onzera ku Facebook, TikTok, Twitter, whichever mugikozesa bulungi. Then wajjawo abantu abamu nga tamanyi how better gyasobola kukozesaamu tool eyo then nagimisusinga because ebeerako abantu bangi nnyo oba olina okukola kibaita sensational okuba kyamuukiriza kati obeera nga abantu obamanyiziza content wa kukyamuukiriza wobeera omuweddeko obeera ogenda kugwa. So you have to keep the fire burning. And in keeping so obeera nga webranding amukubeera nga ovuma ojja kuvuma paka ebali kukwata because kino ekya Gravity ekyabaddewo kisigwe gwabadde gusoose but ate abantu kyabakoze eki kyabayisiza bubi nnyo. Tusobola okukwata ku bintu byonna mu nsi netutakwata ku kintu ky'abazadde okitegeera. Omuzadde w'omuntu niwabeera ali atya oba ali atya omurespecting omuzadde omwana ne ba spouses b'abantu ba partners baabwe. That is a no-go area. Nze altercation gye nafuna ne Gravity omutujju yali mu family naye it was just me re-echoing what Gravity had said already because he went on NBS nga Palaso nga Wizo yakakuba mukyala we Saga ye yaliwo ne yamukyaza kuba yali case ne amubuuza mukuba abakyala tonyumirwa nange mukuba okitegeera do yamala nakumawo ne yeetonda. So in my interview gye nakola somewhere I was bringing it back okitegeera but not creating it kipya. I wasn't inventing a new wheel. So that is a difference kyanjawulo. Singa nakwata mukyala we ne muvuma kyali badde kirala okitegeera kati naba abaana abo waliwo n'abaana abalala awo n'obadde ondaga ka video akakoyo omwana muli mu background nga mulimu amannya ge bali mu kumenya bali ku wanted abalala era nga bali ku mukutu gwa TikTok ogwo. So kibi nnyo eri abavubuka okubeera nga content mungi owokukola but because abantu abamu tebali gifted as East Africa's youngest professor they will resort to insult because bamanyi abantu bagala nnyo embeera eyo. Ate nga tebamanyi defamation weeri. Yes. N'amateeka amalala. Yes. Amukwata ye full figure. Full figure si yamukutta as such but full figure naye yabadde damage. Naye mbu yamuvuma. Kati oyawulidde embu nno ndowooza oli akwatiddwa naye n'agenda akole ki ateekewo embeera afune obu. Full figure nga naye amanyiddwa mu kuvuma. Anti bagamba two wrongs don't make a right. Full figure asobola okubeera nga ayisaamu abantu baama eggaali naye nga amanyi engeri gyagenda okukivaamu okitegeera naye nga naye madamu full figure nsobola okumubulamingamu akatono nti asetinze naye trend okubeera nti naye ayisaamu abantu bangi eggaali kati mulimu abaana abamu abatwala abantu abo nga influential figures mu bulamu bwabwe ne bayigirako ne bagamba olaba full figure avuma and she walks away with it lwaki nsinze naye nga atandika mpola okitegeera kuba ne full figure naye nga wamusajja ku lunaku lwe akuweerawo n'akuwa bubi nnyo ebigambo byonna by'omanyi eby'obuwemu n'abikola ki n'abimalayo. In fact nga naye alina family alina abaana alina bamulamu alina baki naye olumu naye n'atafaayo naye ng'ate ebintu nga bigenda ku online nga full figure ogenda kujja owemula omuntu omwana ono agenda okuwulira omulala agenda kitwala mu inprint y'obwongo bwe naye abeereko wakifulumiza. So naffe abakola content ono era mu sister wange oyo
we have to hold ourselves responsible in our communication. Kyegambye nti you can critique someone nga tomuvumye kigambo na kimu tomwembudde kigambo na kimu. Nze I've critiqued someone like Bebe Cool, but twesanga ku peer pound and there is titwaliwo mbeera yonna mbu ntye because I've never abused him, for example. Oba kitegeera mbeera ku kye ne mugaa Bebe kino kyoyogedde ne kino obutuufu buli wano ne wano. That is the kind of criticism yali baddewo. Ne gift eyo y'abantu batono yenze kati abasinga nalaba munywanyi wange ku birthday nga ali mu kwetonda. You understand? Ate nga wetaginyako omuno I'm the official spokesperson of the unofficially. Ate Nemesis ali mu kuyisa musajja gaali. Ate oli mu kamera naye oli mu kumwetondera ayisa musajja gaali otuddawo yimiridde. You understand? Tasobola kuva ku mu kamera nga tayogedde ku musajja we magere. Tasobola. Okiraba kati ze embeera ezo okiraba. Naye nga ye Kakono okumukwata kiyinza obutamala naye ate sinze muntu ajja okujja okuwagira mob justice okiraba naye ng'ekikolwa ky'okulengeza maama w'omuntu mu kamera manyi kati mukyali baana bato wadde nange ndi East Africa's youngest professor mba professor naye ffe gye twakulira eyo nga community oba society oba okoze ekintu ng'ekyo yekwebonerereza n'ogenda wali mu lukiiko lw'ekyalo ne bakugyamu empale ne bakuba emiggo noddamu empisa noddayo ewaka okitegeera kati mulimu ebintu ebimu n'olabanga n'okumusiba tekikola ki tekimala. You understand, because of the damage caused. Naye katuleke etteeka litwale koosi yaalyo okwagala okushepe teri alagira kati ate nawo kamba wabulemu ani yagambye ekyo alien yagambye asibemu weeks 2 ende buli mwaka alina view ye naye mucho kati ngogo omusango walina about complainant who I don't know right now because complainant and complainant tebera mu order abaziwa balala complainant ye muntu okusituka nage nagulawo file ku muntu na statement ya gravity mwagirabyeko inzo bakalinga jiringa simanyi kigenda maaso but walina okubeerawo ebyo walina about witnesses bingi nze tutwadde mu cases za defamation tekibeera kyokka bingi okitegeera gwe ffe tubadde emisango gya defamation computer misuse abatuvunaanye betuvunaanye we know the goals yes sebo mwere etteeka mulimu obuwayiro obwagibwamu mu lyansereko olwo yali listanding eryansereko lyaleeta mwalimu yali ayagala okuteekamu ebirala ebyagibwamu okitegeera naye nga ddyo gyeriri naye ebintu by'amateeka tulina obikwata empola ennyo okitegeera we might get even disappointed ng'omwana ateereddwa nga tewali complainant wabeerawo nga waali leka kugende mu maaso tulabe gye kugenda okuggwera naye ku bya morale wano mwe gye twetwalamu twewale nnyo buli kimu kyokikola nti twewale nnyo okubeera nga tuvuma abantu b'abantu abali soddiya mu bulamu bwabwe. Yes. Sula Birungo gyali awo ewandegeya alina enkoko mu kiro mu haafu mu koota mu lusaniya asangibwa wandegeya awo katale muganda wange Sula Birungo mwagala nnyo era yagamba oba olina omukolo gwonna oba birthday gyonna era asobola okuderivalingira oba asobola okujjawo wennyini n'abaana be ne babeera nga babikukolera nkoko nnyonjo nnyo nkoko zibeera loko oba ku bine yamu ebimu kuba empiso weeks 3 yoyo Sula Birungo. Front view property consultants bagamba gwe nawe anoonya ennyumba ey'okusulamu anoonya ennyumba ey'okupangisa anoonya offices z'okupangisa anoonya za apartments anoonya zi condominium anoonya ettaka mu bitundu bya Uganda byonna beba Front View property consultants enamba yaabo bonna ng'oyagala obatuukako ate olina yita mu nze 0701 870959 Frank Antambi. You can text me kwa biseera ebisinga mbeera mu gundi naye message mba nyisanku kumba nkuddira. George Hassani Kigozi kati ku byonna kiki George ne Hassan yagamba gonna manyage tekisoboka tekisoboka we liri ku passport bakundaga muntu erya George kati nerino lya Hassani yaligatta pozi alifuna amaze kugwa mukwana omala mpozi wa mitani Hindu George nasebo yatugambye ejjo ku press conference agenda kubanga mwasa mu butongole George aina concert George mukwano gwange ne promoter abalunya mukwano gwange era sheno ngeteekebwa mu initial stage ntunaba na kugibanjulira. I was part of the project era I'm still part of the project naye obuzibu no kati aliwo kyekigenda kunfula wenjawulo kwene ensonga nti I'm part of the project balengenda kubulira amazima
The problem George is having. Yes. Tugenda nayo genda ye wa Morris. Okay. Kuliko ne president Sinachi. Kati George obuzibu George bwalina. George is such a talented guy. Abantu abalina talent ebiseera ebisinga they never push harder in situations like this. They assume nti ebintu bina bakolebwa. Oba kitegeera. So ne yabeerawo nga bo amanya agasinga bagateeka mu creative world yaabwe ne bayiya. Neno outside nga beetagayo ko nayo kuteekayo amaanyi. Kati guno omwezi tubali tunyumya wano nti shows ezirimu empitirivu ennyo. Ntoli mu situation whereby otegese ku lunaku 11th November tekuli aliko already olinako competitor ategese ku lunaku lwerimu already waliwo ne shows nyingi eziri mu kalenda ey'omwezi ogwo. So I think yalwawo okubeera nga apushinga nga banne abadde bali mu kupushinga. It might be resources nga tezimala bulungi nga tuli wano tetumanyi kyayitamu, but nevertheless you can find ways okubeera nga okiyitamu oba nga okibeetinga kuba bagamba eyeweeza omumba ate n'omulalu omunafu tagwa ddalu. Amaanyi agw'eddalu. Omunafu amaanyi gakolesawo gamanyi kasuka mayinja kola ki kwetala kuva eno kudda eri omunafu tabisobola naye ow'amaanyi yagw'eddalu. Naye tugenda ku show yennyini eriyo nkya. Nja Friday. Laira. Wow. Eri nkya ku Hotel Africana ekifo ekituuza abantu abasukka omutwalo ogumu. Okitegeera. Naye teyetaaga mutwalo gw'abantu yetaaga abantu nga 50,000. Okumakinga sense. Kale nakyo at least wabafunye omutwalo gujjawo 3,000 abatafunye. So 5,000 at least ogamba ntandikiddaawo. Naye nga te music wa Jostede asobola okubeera nga aleeta abantu. Togera ku music w'omusajja atatuwangako kivulu nawe emyaka giri 11 12. Takolangako maiden concert. Yesoose. Yes, abadde akolanga ziddina ebyo webityo okitegeera abali tategekanko show ina magnitude bweti eno yegendo soka so agenda kufuna abantu abayinza okumuliwadinga for that nti abadde patient enough okulinda time yewe netukira agenda kufuna abantu abagenda ogenda for his good music agenda kufuna abantu abagenda for the block of bayimbira those are the women abagenda ogenda yo so insuubira ayinza okufuna abantu abatamuyise bubi naye in terms of selling out it is njakirabako obulabi naye I'm so doubtful for that kulwenteekateeka genda abantu ebadde ya lusubu ebadde esooba and marketing yonna yonna egira mu strategies. You can market without money okimanyi. Yes, mulimu atabala asobola marketing with money results nezitavaayo. Oyina marketing nga talina sente but strategies zenga nnungi ziri better okitegeera. Naye ate Jostede si muyimbi ow'obubadde agenda okukola akabaddi capitalizing ku media biki bikyaji manipulating mu mbeera eyo ntibamukavaringa yagenda yola good art. So mu environment nge ya Uganda abayimbi nga ba Jostede tebali wadingibwa kimala okitegeera olwa nature nti nature yaffe wadinga nnyo omuntu alemerako omuntu ali hard working ennyo alina okufiirawo ennyo kati nga gravity is such a hard worker nti abantu bagala nnyo olumba hard workers nga gabanyi sajja kyatubambi kitobye wadde omuziki mutono ati mutono n'ekitoba okitegeera musajja atoba ayiriba ebiba shiba okitegeera shiba naye hard work ye emusooka yo maaso okusinga talent okiraba ate abali talented nga Cindy nga janamalako emyaka nga 6 gatafulumya luyimba ninga abantu okitegeera so industry yaffe bwetu weri then ku side ya Morris prima okugula tables 2 kimukakatako mama w'abaana ba Jostede mama solo n'omulala yani Soleya nani ndowooza balina abaana nga babiri if I'm not mistaken if not 3 I don't know. Yes, so kyemukakatako okubeera nga ali supportive eri husband we Jostede relationship yawe badde eyuga nnyo eri covered up with controversies omukyala abakyanze ne Mr. Henry ate abaleseewo so kizibu ddiringa nakyo naye engeri gye bakikwatamu bonna abasatu ebadde ebit mature naddala abasajja ababiri omukyala yamala n'akola ki nekimuyitirirako as women nga obamanyi emotionally bayinza okubeera drained. Mr. Henry akyazizza ate George ekyo anti kati kigira mu maturity yonna kuba
wabeerawo era essimu ekubibwa ku bo kinaabeerawo ke naye agringa nakyo. If she didn't era yandibadde throwing at tantrums. Naye saawa zino olaba nti embeera eri very calm. I enjoyed interview yaabwe abo ababiri. Yatulaga maturity people ababiri abayagalako omukazi omu. Teri kintu kidraining abantu emotional psychologically nga kuwagala ku muntu omu. Okitegeera abamu tebeesonyiwa, abamu beekola ebintu ne mu nsi eziri advanced. Okitegeera tekiri kufa baddugavu but ekintu kibeera psychological. Buli muntu alina engeri Mukama gye yamuzimba mu bwongo bwe, engeri gy'ayinza okuinterpreting ensonga ne bakigira bulungi. Then yes kuside ya interview eri awo katinga professor ya Mr Henry abadde naye ng'agamba ki wansi wano era ebimu ku byo banyumizaako na relationship yajimbulidde eri current nanyumiza ebya prima ne justed so aweri awo maaso omuntu aso ne kinkoze bubi nnyo nga musajja wange Black Fuego tagenda ba mu ggwanga naye ate ku next weekend fixture tulina battle singa babawo embeera Black Fuego wajja nayimbira ku bantu alina amaanyi awo nno online awo namulabye alina abantu abamukkiririzaamu. He just needs a moment. Mulimu abayimbi abamu nga balina talent y'amaanyi nga just yetagayo moment kulagako. Okitegeera kati yo Black Fuego era akomyewo mu kaseera akatuufu aka concert singers kyagenda mu maaso webityo era singa abeerawo for some time nakola ku project C n'abayimbi ba wano. I think yetaga project C n'abayimbi ba wano abazeetaaga nti niwaba ali eri wano anyone osobola okukola with anyone mu Uganda. Advise him bayimbi nga ani awo engeri gyali omusajja nandisoose nanjagala nkolereyo collab ne ku mukyala. Omukyala alina omu ku bakyala bensinga okumanya abawa energy ku luyimba bali babiri nga terugaana ttambula, Winnie Nwagi ne Shiba Karungi. Okitegeera abo ababiri abo eba choice nnungi nnyo nti bakuwa oluyimba and they give lubanga olwabwe, they own the song. Wali abayimbi bemanya bagaba collabs naye nga akwadde kwejjako bujja ate bwe lukwata nalu owninga. Okitegeera mukwagala okola video n'agamba nze sijja kujja paka nkoide ABCD we lubeera olw'amaanyi n'akupeeka video yennyini nga omufeaturinze naye ate Black Fuego obusobozi abulina. Okitegeera esente weeri swag weeri nvubuka muta ensonga zitegeera bulungi nnyo ati amulina omuziki ogulina gumpoomera era Black Fuego wava Uganda nga takozeyo EP. Omanyiza ndi musajja anyumirwa nnyo project ezo nga nnyingi nga zirina theme ezifuga oba EP oba LP nga mpanvu n'agireka wano. Artist nja tambuzaako ennyimba nga bbiri zinaaba zennyumidde endala zinaagendera awo naye atukolereyo ebyo bibiri. Atukoleyo ne meet and greet for abawagizi be Black Fuego okomawo bane tukolere meet and greet teekawo embeera professor je tutuulaawo tunywemu tulyemu ate olina nebingi nnyo byayinza okubanga yeetaaga okubanga wula from the horse's mouth. Yes era njabeera head of PR Black Fuego amukwatako bonna amukwatako yenna asooka kuyita munzi alakuba ojawulira abuye junior ye yaŋŋamba gwe ntambi kati olaba teri muntu ayinza kunkwatako ngawo era bonna baati nabadde yali nga babiri wakwata ku musajja oyo asooka kuyita munzi ate nze omanyi nkaloba ninganga nkokoto alakuba. So Black Fuego tukwagaliza birungi byereeta. Yes. Maurice Kilia on the same date. Yes. Ababiri bano I think George ayinza falling akoko en wansi ku side ya fair in terms of audience. Nine Maurice Kilia bayinza babagabanako. Yes. Ngawe mbadde gamba mu Uganda abayimba good music nzi kyetulanga good music mu gundi yange sibe banje nnyo abafitinga description ya good music in my definition George Mugambye. Yes. Kalate kirungi nnyo kubanga ateera ne Morris era bategese bonna kyanjawulo nnyo nga share yaliwo last weekend ya Gravity ne Navio nti bonna balina audience totally za njawulo music wa njawulo ebirubirirwa bya njawulo and what eno I think balina byebagabana bingi than byebatagabana ng'ekimu ku beye music oyo omulungi omuseneekerevu oli ayimba music wa mwoyo era yamuyita soul music era yeyita king of mwoyo. Yatugamba mbu yeshoye esembayo eshoye abayimbi be batubeeranga bannabyabufuzi ate teri muyimbi awummula era waliwo Eminem olimba yali abigira nnyo waliwo olimba Eminem yayimba n'agamba kings never die they just grow wings and fly. Okitegeera ntolawo muyimbi afa bufiwa ati naye netusigala nga tuwulira ennyimba ze tukola tributes Michael Jackson biki album ya Big twagikuzaawo mu myaka webito they never die okiraba. So okudda ku show ya Morris ye muntu mu Uganda bali abantu babiri Morris Kilia Isaiah Katumwa afuwa saxophone
aba abasajja babiri bategeera nnyo audience yaabwe ne bategeera nnyo nti Kenneth Mugabiye ali kati Kenneth ye alinyanga ogamba poor man's version of Maurice Kirya sebo bubi no by the Mugabi alumni wange Makere twasoma gundi mkosi yemu yali ansinga emyaka 2 I think okitegeera kyebadde ngamba nti Maurice ali a bit more defined nenga bebamu so ngambye poor man's version so simbo poor mu kuyimba oba no okitegeera so Maurice yategeera nnyo audience nti n'abategeeza nti ategekera abantu wamu Serena era shows zona zakoze zibaddawo ezisembeyo zonna zibaddawo yalanga bulanzi ekitini kyetambuza tagenda kukolayo ene gimmick yonna tagenda kukolayo ene stunt yonna tagenda kwe okitegeera media tour tewali yadde mpozi wasazeewo n'agenda ko obikininga olaba tewali nnyo maanyi okitegeera in fact ne tables yamala doziseringa out tables atenga tables ezikola show ya Serena bwekiri siva ku bino ebifo atenga nayo bigenda kujjudamu abantu. For me, if I had a choice between Just and Kirya, nandifunye ngoyi za mirundi ebiri nandifunye suiti yange nenfuna nezine endala nga nawe nkyusiza wengende at distance isi wala nnyo okitegeera so mu mbeera eyo Kirya nsooka okumulaba that was 2006 yajja kisomo gye nali nsomera twali tuli mu senior 2 yajja ne Diamond Oscar nga alina bling mu mannyo oludda wanga tumanyi the next 50 cent but kyagaana najja n'abayimbi abalala aba obsessions ne batukuba show twasasula nusu 5 okuyingira that was 2000 saakirina nze naye nafuna nge nempita mu ffumbiro twali tukolera mu dining hall nempita mu ffumbiro eri bweti nenyingira nga njagala nnyo Kirya oluyimba lwo lwasinga okunyumira lwali close your eyes you will realize all the people who are telling you lies. If I was addressing your concert, I'm afraid I won't be your size. Yo oluyimba lyansooka okuwulira olwa Maurice Kirya akuva olusidanga mu Maurice Kirya kanyike Maurice Kirya ddala lyeyo musajja mugwere muganda wa Vampino ne Sabasaba y'omu ku bayita hip hop mu Uganda ba pioneers betwala bali mu bataka underground family ya music so Maurice Kirya okuva olwo na falling in love with Maurice Kirya's music paka wano wakubidde emisubaawa busaabala boda nawo olukadde luliko eyo album eyo yasooka zino zimalaika egali nesimanyi new dress nyimba nyingi yakola oluyimba ne Ruyonga gwe bayita Ghost nakola oluyimba ne Sentinel Sedi ne Nandujjaawo kale kwegamba Morris katika mwite mungu wa boda Morris taina kye tumubanja era webiranga ya album ye mukulaba mugundi ye concert eyinza okusembayo ngabo yagamba tewali kye tuyinza kumubanja and people will go kati planned kids bonna corporate people abawaggulu ba professors bagenda kubeera ba Morris then bana abakyala bawange yangowa nina heartbreak ndiawo mama Nachi promoter Sauda wa Vibe Bazahara Toto bagenda wani wa Just Steady and they'll get people but I'm so sure of Kirya than of George. Yes. Anjagala tumalirize mu byonna wetuda Champion Ogudo Alien Skin tata Alien Skin mama Alien Skin ensonga zonna sofanga bwe zibidde bino Champion Ogudo byangu nnyo muganda wa byangu just a matter of bantu kukiriziganya on the table egos ne zivaawo nekiri kyali kigenda kubeera nga kimutwala so okubeera nti yeteekamu ne bino ebintu by'okuyambira ddala abantu bigera mu magazanya abantu concert ya champion yiyo nze abana bafango ni bankubira amasimu nga balaba show zange nibanga mwana kibanda abyagala appreciating and that's what I need. I don't need money, I don't need money but just appreciation nti ndaba webale kola mulimu that is it. Street Gabinya so they will realize their mistakes, they will come to terms with reality. Alien Skin yatulemye baka ego yebasumbuwa ntena bakukakana wansi but they will come to terms with it then they will do other things ate abana Uganda basonyiwa era bagenda basonyiwa basigale bakole ebintu byabwe nga babadde babikola Frank Antambi wanayagala banamuyita we batayagale okusomesa ensi kwa banneetaaga walinange mbeetaaga but I have something I add okitegeera so but niyo bate bampise it won't be the end of the day. Yeah. Life will move on as it was before them.
ya bwe kitwe kijjo kubeera nga kitambula tetwagala kusika nnyo mugwa nabo nange sagala sika nnyo mugwa nabo but obeera nga bawaaba mulimu gwaffe okubanga batereeza kuba nabo batereeza abantu bangi abawaabye kandi naffe kitukakatako kubanga tubatereeza nga abawaaba naddala ba individuals abalimu abali mu kukola ebintu ebyo. Okay, Shadi Properties and Consultants abatuze taka basangi wali kawanda mukojjukiza kupakane kamu bakugamba awuso kubanga ekintu kino utambulira ddala bulungi nabo gwe nayagala ettako yagala nnyumba namukimu ekigwa mu mbeera eyo basobola okubanga bakitereeza then okujjukiza ne hardimiti tutambula naye okulaba nga programs bwezi tizitutuuka ku yonna gyosiza okubanga okulaba. Until next time abadde the professor atujja kuba tumweyageza inshallah. Yes sir.